Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda era happy new year. Neebaza Katonda okubeera nga ndi mu maaso gammwe wano era njagala okwebaza Katonda atukuumye atuwadde ekisa okubeera abalamu era atuyisizza mu mwaka okutuuka ku kaseera kano. Njagala kweyanjula gye muli, amannya gange ndi Meeyi Kawaala era omubuulizi w'enjiri era ng'ekyo Katonda kyampadde era nga nkyagala era nga nkyenyumiririzaamu. Naye mbalamutsa nnyo mwenna era nga mbeebaza mwebale okuweereza Katonda era mbeebaza nti mwebale okuyimirira ku Mukama waffe Yesu Kristo. Kakati nno tugenda kubeera nga tugabana. Nze ndi mukyala abuulira enjiri era njagala okubeeyanjulira nate bulijjo mbeeyanjulira. Ndi omukyala eyali omukyala owa Pastor Kawaala naye Katonda yennyini n'amwetwalira mu 2018 mu Gwomukaaga nga 15. Naye kati olaba ebbanga lino lituuse liyiseewo nga tujja ng'ate tubuulira enjiri. Tajja wa Katonda yabuulira enjiri n'abuulira ekigambo n'atuuka era n'amala emirimu gye. Kale naye twebaza Katonda n'ekisa kye atukuumye bulungi, ankuumye bulungi, akuumye bulungi abaana bange, atuyisizza mu mwaka era n'atulabirira ng'ebyawandiikibwa bwe byogera era bulijjo mbadde mpa abantu obujulizi nti Katonda atukuumye bulungi. Tumwebaza. Bw'obeera ng'oli eyo ng'oyinza okubeera nga waviibwako omwagalwawo oba abaagalwa bo oba family member naye n'obeera ng'omutima gwo gubadde gukyewunzise, njagala owulirize bulungi tubeere nga tugabana kubanga Katonda ye mwene yatunyweza era yatugumya. Ekyawandiikibwa kyaffe olwaleero kigenda kuva mu Zabbuli 24 olunyiriri Zabbuli 27 olunyiriri olw'14 munsonyiweko. Era omutwe gwaffe gwa kutuzzaamu maanyi kubeera nga kiki ekigenda okutuyamba okunywera, kiki ekigenda okutuyamba ffe okubeera nga tunywerera ku Katonda, kumulindirira. Omutwe gugamba nti lindirira Mukama, tulindirire Katonda, tubeere mu Mukama gwe tuba tulindirira, gwe tuba tusinza, gwe tuba twewa, gwe tuba tuweereza, gwe tuba twesiga, gwe tuba tubuuza. Ye kyekiddukiro kyaffe, omubeezi ddala atakola ki? Atabula mu kulaba ennaku. Ekyawandiikibwa kiri mu Zabbuli 27 olunyiriri olw'14. Ngenda kusoma. Bayibuli egambye bweti, Zabbuli 27 bikkula olunyiriri olw'14 agamba, lindirira Mukama, ddamu amaanyi, ogume omwoyo gwo. Weewaawo lindirira Mukama. Wano ndabira ddala nti mu kulindirira Mukama mwe muli okuguma omwoyo. Mu kulindirira Mukama mulimu okugumya omwoyo, mulimu ndaayo. Omwoyo mulimu eguguma n'omubiri gukola ki? Nagwo guguma. Waliwo ebyawandiikibwa bingiko bye tugenda okubeera nga tusoma. Tulina ekyawandiikibwa ekiri mu Zabbuli 13 olunyiriri olw'5. Nalwo olunyiriri olw'5 luli wano lugambye nti nindirira Mukama, emmeeme yange erinda era ekigambo kye kyensuubira. Nindirira Mukama n'ateekawo koma n'agamba emmeeme yange erinda era ekigambo kye kyensuubira. Ekigambo kigamba nti linda Mukama, tulindirire Katonda, tulindirire Mukama, tuddemu amaanyi, tugume emyoyo gyaffe. Weewaawo tukole tutya? Tulindirire Mukama. Tulina ebigambo bingi nnyo ebyokulindirira Katonda. Lwaki Bayibuli etugambye okulindirira Katonda? Lwaki Dawudi yayagala okutuzzaamu amaanyi okulindirira Mukama? Dawudi yayagala okutuzzaamu amaanyi okulindirira Mukama kubanga yalaba nti mu Mukama mwe mwali essuubi lye. Yeeraba ye yennyini nga tasaanidde, ne yeeraba nti bwemanga sisaanidde mu maaso ga Katonda wange nga nnyonoona buli ssaawa ne mu maaso g'abantu nga bamanyi, bantegedde, banjogerako, abalabe bangi, n'olwekyo mba nina okukola ki? Mba nina kulindirira Mukama kubanga mu ye mwe muli essuubi lyange. Agambye linda Mukama, ddamu amaanyi, oguma omwoyo gwo. Weewaawo lindirira Mukama. Abooluganda ebintu bingi nnyo bye tubadde tulindirira omwaka ogwaggwa mu 2021
nebitayitamu ng'obirinze nga byotunuulidde nga byeweesize. Oluusi ebiseera ebisinga twesize ebyo bye tukola, twesize ensimbi naye ne zigaana, ne twesiga abantu nabo ne balema, omuntu teyeesigika. Era ne Bayibuli etugamba nti zimusanze oyo ekola ki? Eyeesiga omuntu. Katonda atutunoza mu kumwesiga ye. Bwe mbeera wano nga nindirira Katonda, njagala nnyo Zabbuli 63 egamba nti omubiri gwange gwegomba gwe Mukama, naakeeranga ku nkya ne nnoonya Katonda wange. N'omubiri gwange gwegomba gwe Mukama, mu nsi ekooyesa. Ebigambo bya Mukama Dawudi yabikkulirwa Katonda. Bwe tulindirira Katonda tumubikkulirwa, kubanga obulamu bwaffe bwonna buba bulindiridde ye. Bayibuli bweba etugambye nti ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama. Bwe bibeera nga byonna bya Mukama, kakati ye yensulo era yensibuko y'ebyo bye twetaaga. Mukama yensibuko y'obufumbo bw'onoonya. Mukama yensibuko y'abaana b'onoonya. Mukama yensibuko y'obugagga bwe weetaaga. Mukama yensibuko ey'obulamu bwaffe. Mukama yensibuko ereeta emirembe, kubanga emirembe maanyi. Mukama yensibuko ey'essanyu lyaffe. Twetaaga essanyu. Abasinga tuyise mu mwaka ogwo ogwaggwa oguwedde nga tunoonya emirembe. Emirembe ginaavaawa? Waliwo bye tulina okweyambulula ne tubyejjako ne tutandika okulindirira Katonda, ne tulindirira Mukama. Agambye nti lindirira Mukama, addamu amaanyi oguma omwoyo gwo. Bw'oba olindirira Mukama oddamu amaanyi, kubanga Katonda maanyi. Kyekigambo ky'olindirira n'okisoma emisana n'ekiro, n'okirowoolezaamu, n'osaba, n'omulindirira. Dawudi atugambye Ebikkula 63 Zabbuli, n'agamba nti nze naakeeranga ku nkya ne nnoonya Katonda wange. Emmeeme yange erumwa ennyonta olwa Katonda wange, omubiri gwange gwegomba Mukama. Abooluganda, omwaka guno gwe tuyingiddemu twetaaga kwegomba Mukama, twetaaga kubuulira Mukama, twetaaga kufiira mu Mukama, kubeera muli nga twenyise mu Katonda. Bwe twenyika mu Katonda ne tubeera nga tumulindirira emisana n'ekiro, nga tumulindirira, tulina obuwanguzi, tulina amaanyi, tubeera n'essanyu. Bye tunoonya, bye tubadde tulindirira, tubirindiridde. N'okeera enkya n'ogenda n'obirindirira, naye obudde ne buziba nga tolinaako kyolabye. Naye ku kiseera kino, mu mwaka guno 2022, Mukama azze okutuzzaamu amaanyi nti tulindirire ye. Tulindirire ye omutuukiriza w'okukkiriza kwaffe. Tulindirire Katonda yekka yagumiikiriza omusaalaba. Mu Bebulaniya 12 soma, Bikkula osome, nga tulindirira Yesu Kristo yekka omutuukiriza waki? W'okukkiriza kwaffe. Yagumiikiriza ki? Omusaalaba. Singa Yesu teyalindirira n'agumiikiriza, gwe nange tetwandirokose. Naye ye Katonda omulokozi waffe. Tugenda kweyongera okusoma Zabbuli 103 olunyiriri olwokutaano. Agamba bw'ati, Zabbuli 103 olunyiriri olwokutaano, agambye nti nindirira Mukama, nindirira Mukama, emmeeme yange erinda, era ekigambo kye kyensuubira. Yaddamu n'agamba olw'omukaaga, n'agamba emmeeme yange eyaayaanira Mukama okusinga abakuumi bwe bayaayaanira obudde okukya. Weewaawo okusinga abakuumi bwe bayaayaanira obudde okukya. Emmeeme zaffe ziyaayaanire Katonda. Owooluganda, okuyaayaanira Katonda kwe kubeera nga obudde okuziba omulowoolezaamu, omwagala, era bw'omwagala n'otandika omulowoozaako, omulowoolezaako mu kigambo kya Katonda, kubanga Katonda yennyini y'ekigambo. Nti ku ntandikwa waaliwo kigambo n'abaawo wali Katonda, n'abeerako gye tuli. Naye bwe yajja gye tuli n'ajja mu matwale. Naye abasinga tebaamutegeera. Naye bokka abo abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Wano ndaba Yesu. Yesu n'atugamba nti nze muzabbibu ogw'amazima, mmwe muli matabi, ne Kitange ye mulimi. Nti bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe, bw'osoma Yokaana 15, bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe, buli kye musaba kikola ki? Kigenda kubaweebwa.
nti naye ate mmwe mubanze okubiweebwa kubanga mumaze okuwulira ki ebyo ebigambo ebirungi. Yesu ng'agamba abayigirizwa n'agamba nti ettabi eritabala bibala alitemako lisuulibwa ebweru likala, bwe likala lyokebwa liggwawo lisaanawo. Naye Yesu wano yali ategeeza ng'agamba buli omu nti bwe mubeera mu nze mugenda kubala ebibala bingi kubanga nze muzabbibu, ye muzabbibu, kitaawe ye mulimi, ffe tuli matabi, tuli wamu ne Yesu. Kakati bwe tuba nga tuli wamu ne Yesu ayagala tubeere nga tumulindiridde mu ye, nga tuli mu ye, nga tumulindiridde obudde okuziba, nga tumunoonya, nga tumwegomba, nga tumwagala, nga tulina emirembe mu Mukama. Katonda bwe tumuyingiramu ne tumwegomba, ensi n'okujjula kwayo byonna bibye, ebirala byonna nnyongeza. Abooluganda tunoonye Mukama, twagale Mukama. Ebirala byonna nga bigenze, ebirala byonna nga bigaanye, ebirala byonna nga byakufuba, tubuulire mu Katonda. Tusome Zabbuli 37 olunyiriri olwa 34 agambye bw'ati, lindiriranga Mukama, lindirira Mukama okwate ekkubo lye, naye alikugulumiza okusikira ensi. Ababi bwe balizikirizibwa oliraba. Agambye lindiriranga Mukama okwate ekkubo lye. Mu kulindirira Mukama oba osazeewo okukwata ekkubo lyani? Erirye, ng'ovudde ku makubo amalala ng'okutta ekkubo lya Mukama. Kyova olaba nti mu Ngero 3, 5 ne 6 ebigambo ebyo bikwatagana nnyo. Bino by'ebigambo, waliwo layini z'olina okwekwatako eziyinza okukuyamba. Olw'omukaaga kati wano bw'aba agambye nti lindira Mukama okwate ekkubo lye. Olw'omukaaga lugambye nti eŋŋendo zo ziyiringisenga ku Mukama, naye akole ki? Anaakulaganga ekkubo ettuufu. Kati wano lindirira Mukama okwate ekkubo lye, naye alikugulumiza okusikira ensi. Bwe nnindirira Mukama ne nkwata ekkubo lye, naye yaŋŋulumiza nze okusikira ensi. Okirabye nti Katonda yatugulumiza, Katonda yatuyimusa bwe tutambulira mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Mukama n'atuyimusa ng'obudde butuuse. Abantu bangi baagala okuyimuka, ffenna twagala okuyimuka, naye okuyimuka si kwa kufuba mu mubiri, naye kwa kulindirira Katonda mu mwoyo, mu butuukirivu, mu kubala ebibala, mu kumwesiga, mu kubeera mu ye, n'ekigambo kye ne kibeera mu ffe, n'alyoka akituukiriza. Owooluganda otambudde olugendo ng'okoowa, otambudde olugendo ne lukumenya, otambudde olugendo ng'ofuba excuse me, ng'ofuba ku bubwo. Omukyala yambuzizza ekibuuzo, era ekibuuzo kino bwe nakizzeemu n'awulira ng'asumulula omutima. Lwaki yasumuluddwa? Ng'awulira nga waliwo by'abadde yeetisse naye nga tebimukoledde. Kiki kye yabadde yeetisse? Ku bimu ku bye yabadde yeetisse nga yeetisse obujja. Kyala n'agamba maama Kawaala, maama Meeyi, nakulaba ku TV ng'obuulira, nasooka nenkulaba ku Bukedde, nenkulaba ku TV endala, naye bwe wali oyogera nempulira ng'oyogera ebigambo ebiyinza okuyamba omutima gwange. Omukyala oyo n'asindika message n'agamba, ndudde ebbanga nga nnina obujja bujjula okunzita, obujja bummalawo, ne bwe mbeera ne mukwano gwange mpulira nga mukwate bw'obujja, nga mpulira mwagala. Sigamba nti simwagala, naye waliwo ekitawaanya obulamu bwange muli obujja, n'eri baganda bange n'eri mikwano gyange obujja bunneetisse. Naye Mukama yampadde ekigambo, ne mugamba nti ebiringa bwe biti bwe tubyetikkula mu Katonda, ndaba mu kulindirira Mukama mw'oyinza okwetikkula omugugu ogw'obujja, w'oyinza okwetikkula omugugu ogw'ettima, w'oyinza okwetikkula omugugu ogw'obutayagaliza, w'oyinza okwetikka omugugu ogw'okunyigiriza abalala, w'oyinza okwetikkula omugugu ogw'okuwakana n'abalala, competition. Obujja bwe bubeera mu muntu
abeera buli ssaawa awakanya n'abalala. Naye ekigambo kimu kye nabadde mugamba, ebintu bino bye tulaba ng'olina mukwano gwo, obujja bwe butta omukwano. Lwaki bugutta? Bwe mutandika nga muli ba mukwano, oba olabye omuntu n'omwagala, n'omwegomba, n'omwagala olw'ebyo ebintu byakola, naye n'akwagala. Ebiseera ebisinga abantu abatwagala naffe tubaagala, n'omusembeza. Naye gye mugenda atandika okukutegeera, atandika okukulaba, n'atandika okugamba lwaki ono akola kino ate nga nze sisobola kikola, lwaki ye ayitimuka naye nze ate nga sisobola. Atandika okweraba nga akacyaka ate gwe n'akulaba ng'ow'amaanyi, n'atamanya Katonda buli lwakusisinkanya ng'omuntu manya waliwo ensonga. Abantu bwe tulaba nga bayimuka, ng'oli n'omuntu ng'ayimuka, ekyo kya mukisa nnyo gy'oli okulabika nga waliwo ebintu by'oyiga. Ate bw'obiyiganga era biyigire mu bukkakkamu, kubanga omuntu alina obujja ne bw'aba ng'ayiga, abiyiga ate ng'ayagala awakanya ono gw'ayigirako, era ogenda kulemererwa. Omugugu gw'obujja, ekyo kikolwa kya mubiri. Naye Bayibuli etugambye nti tulindirire Mukama. Lindirira Mukama okwate ekkubo lye. Ekkubo lya Mukama mulimu ekibala eky'emirembe. Oline mukwano gwo omulaba akola ebintu mazima, n'ogamba bannaaye byokola nga birungi, nange njagala okubiyiga. Ekigambo kye mmanyi nti olw'okuba mukwano gwo era ng'akwagala, ajja kwagala oyige naawe osobole okubeera ku byokola. Wabula ekintu kye tulina okuyiga mu nsi nti oyinza obutabikola nga ye bw'abikola, naye ng'ate naawe olina embala mu ggwe olw'okuba olindirira Katonda. Embala eyo neevaayo kubanga ewagalwa. Ekyo ekiri mu ggwe kiwagalwa. Ebigambo ebisinga okutukwasa obujja tulowooza nti nja kusobola kukola nga gundi, nina kukola nga gundi. Naye jjukira nti Katonda yakuyita nga ggwe. Oli mu kifaananyi eky'obwa Katonda, kyava akuzzaamu amaanyi n'agamba nindirira ndyoke nkuyimusa obudde nga butuuse. Buli lw'ova, buli weeyambula ebyo ebizitowa, ettima, obujja, obunnanfuusi, okulemesa abalala nga gw'olaba ayimuka omulemesa. Okiraba bw'omala obudde nga waliwo gw'okwatiridde omulemese. Olw'okuba nga omukwatiridde omulemese, naawe obudde obumalira awo, tewaliwo gy'ogenda kubanga waliwo gw'olwanisa. Abantu omwaka ogw'2021 ogumaze nga waliwo b'olwanyisa, ab'okwatibwa obujja, bw'otayagala babeere kino bagenda kukibeera. Naye ate gwe bakuyiteko mayiro ne mayiro. Omanyi lwaki? Kubanga obudde obumaze wali olwanyisa ono. Naye b'olwanyisa beeyongera kukola kyo kuyimuka. Olwaki? Kubanga balindirira Katonda baabwe. Omuntu alindirira Mukama. Nindirira Mukama. Nalindirira Mukama. Bayibuli eyogera ku musajja ono Dawudi mu Zaburi Ssuula 4 chapter 40 agamba nalindirira Mukama ne musaba, n'awulira okusaba kwange n'amponya mu mikono gy'abalabe. Bw'olindirira Katonda akuwonya mu mikono gy'abalabe, akuwonya mu bitawonyezeka, akuwonya ne mu ebyo by'otamanyi. Waliwo by'oyitamu nga tobimanyi, waliwo ebintu bye tuyitamu nga mukwano gwo gwennyini gw'oli naye y'alina obujja akulemesa, akola kino. Naye omukakyala awulidde nga ebbanga lyamaze ng'akola obujja nga tafunamu, era nga baakolera obujja bamuyitako buyisi. Owooluganda njagala okimanyi okuva olwaleero nti abantu abafuna ebintu ebyo bye weegomba ne bikusuza nga teweebase, ne bikusuza ng'olina obujja, ne bikuleetera obujja buzaala ekyambika, obujja buzaala okubeera nga otandika okufuna ettima okwagala okukola obulabe. Naye omuntu aba afunye kyafunye, owooluganda njagala okutegeeza nti aba akusoose busoose, naye Katonda agaba era agabira mu biseera. Katonda waffe wa biro na biseera. Oyina kutegeera nti Katonda yakutonda mu kifaananyi kye, oli kika kitukuvu, gwanga ddonde, mwana wa nvuma. Era nga Katonda engeri gye yakuyita ayina ebibyo.
ffenna yatuyita mu ngeri ey'enjawulo, omulala bw'ati omulala bw'ati, naye ekigenda okukununula kwe kulindirira Katonda, kwe kunoonya Mukama, kwe kwegomba Katonda n'omutima gwo gwonna, kwe kwesiga Katonda n'oteesiga bintu by'okoze, n'oteesiga bantu, kubanga eggulu n'ensi biriggwawo naye ekigambo kya Katonda kyokka kye kitaggwawo. Katonda yekka yekka y'ataggwawo. Kati Katonda ataggwawo kwe tulina okukola ki? Okulindirira. Linda Mukama, ddamu amaanyi, guma omwoyo gwo. Bayibuli egamba linda Mukama, ddamu amaanyi oguma omwoyo gwo. Si nze nkulagidde, ddamu amaanyi oguma omwoyo gwo. Mu Yoswa 1:9 agamba si nze nkulagidde, ddamu amaanyi oguma omwoyo gwo. N'ekitabo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwa kaffe, naye tunaakirowolezangamu, tunaakisomanga ne tukirowoolezangamu emisana n'ekiro, bwetyo tulyoke tutambule era nga twekuuma ng'ebyo ebikirimu. Omuntu asoma Bayibuli emisana n'ekiro ng'onoonya Katonda wo, oba olindirira Mukama. Era bw'oba omulindirira waliwo empisa ezitali zizo z'otateekwa kubeeramu zaakugyamu. Katonda atunaazaamu empisa ezitali za butuukirivu. Wuliriza Zabbuli 37 olunyiri olw'omusanvu, luwulirize bulungi. Bikula Bayibuli yo agambye bw'ati, agambye nti sirikira eri Mukama, sirikira eri Mukama, omulindirirenga n'okugumiikiriza, teweeraliikiranga lw'oyo alaba ebirungi mu kkubo lye. Zabbuli 37 olunyiriri olw'omusanvu. Wuliriza, sirikira eri Mukama. Okulindirira Mukama wabeerawo okusirika. Mukama n'omuwa obudde n'osirikira mu ye, gye tuyita meditation. Sirikira eri Mukama. Awo kitegeeza olindirira Mukama, kubanga osoma ekigambo kya Katonda n'omuwa obudde n'osirikira mu ye. Omulindirirenga n'okugumiikiriza. Mu kusiriikirira ng'owuliriza eddoboozi lya Mukama, ng'owuliriza Katonda, owulira emirembe gikuyiikira kubanga olowooza ku Mukama. Tolowooza ku bubi, tolowooza ku byabujja. Buli lw'ojjawo ebintu by'obujja mu bulamu bwo, owulira emirembe kubanga oba osirikira mu Katonda, ng'olowooza bya Katonda, olowooza bya ggulu, olowooza kigambo kya Katonda. Abooluganda, tuddukire eri Katonda. Kye kinunulo kyaffe. Omwaka guno ddukira eri Mukama. Weeyambululeko ebibadde bikusibye byonna. Weeyambululeko ebibadde bikukooya. Weeyambululeko ebibadde tebikusanyusa. Weeyambululeko byonna ebyali byakusiba, oba byali byeka nga byali byakusamira, byali byakwejolonga mu bulogo, mu busamize, byeyambululeko olunaku olwaleero. Katonda agambye mulindirire, era omulindirire n'okugumiikiriza nti teweeraliikira lw'oyo alaba ebirungi mu kkubo lye. Okiraba ekyo nno kikugirawo obujja, ekyo kyenkutteko kubanga nkiraba nga kikosa abantu. Buli muntu kyakola gwe obujja ne bukukwata. Kakati bwe bukukwata, kakati era obujja era muganda wa competition, kubanga n'omuntu akompitinga lwa bujja. Lwaki okompitinga nga weekakasa mu Katonda? Abooluganda, ekigenda okutugirawo okubeera nga tuwakanya n'abalala, okuwakanya omuntu oba competition mu luzungu Luganda, ekyo kiraga nti oyagala okikola omusinge. Bwe njagala okukola okusinga gwe oba omuntu yenna omulala, mbeera nga atanneetegeera. Naye bwe tunoonya Mukama mu Katonda ne twetegeera bulungi nnyo, kikuleetera eddembe, kikuleetera okuwummulira mu Katonda, kikuleetera okwagaliza, kikuleetera okubeera nga otunuulidde Katonda yekka omutuukiriza w'okukkirizako, kubanga byonna bye weetaaga abirina. Era osanga omuntu alindirira Katonda nga mukkakkamu, nga mwetoowaze, nga mugumiikiriza, ng'alina essanyu, ng'alina essuubi. Ebigambo byonna tubisomyeko wano. Ng'alina essuubi, ng'alina okwagala. Agambye teweeraliikiranga lw'oyo alaba ebirungi mu kkubo lye. Owooluganda, njagala okubuuza, lwaki nga weeraliikirira? Bwe tweraliikirira olw'abantu abalaba ebirungi mu makubo gaabwe agatali ga Katonda, kubanga ebintu omuntu byafuna mu makubo ge biggwawo
bayibuli kyeva etugamba nti teweeraliikirira, saagala weeraliikirire. Ekigambo kino nkyogera nnyo kubanga bayibuli etugamba nti obulamu tebukira mmere. Teweeraliikirira, naye mu kusaba n'okwegayirira ensonga zo zimutegeeze. Nsonga ki eyandikweraliikiriza era nsonga ki eyandikukwasiriza omulala obujja n'oyagala okumukola obubi. Yadde n'abo abasoomooza, bayibuli ekugambye nti sirikira eri Mukama, omulindirirenga n'okugumiikiriza. Abantu abatusoomooza basoomooza mu bibiri, naye Katonda yagumya omutima gwaffe. Waliwo ekyawandiikibwa kye njagala okunoonya, kiri mu Zabbuli 27. Tugenda kusoma Zabbuli 27. Bikola Zabbuli 27 agambye, Mukama gwe musana gwange n'obulokozi bwange, gwe naatyanga y'ani? Mukama bw'abeera omusana gwange, yettaala kyekigambo, yettabaaza, bwemulisa mu nzikiza enzikiza ebula. Mukama gwe musana gwo, gamba Mukama gwe musana gwange, gwe naatyanga y'ani? Mukama bw'atumulisiza tuba tulaba ebigenda mu maaso. Ekitegeeza waliwo ekitangaala, totya, tosobola kutya ntiisa ya kiro yadde obusaale obutambula emisana, kubanga ettala ly'ekigambo kya Katonda weeri. Agambye nti ye ekigambo kya Katonda yettabaaza eri ebiki? Eri ebigere byaffe. Ekigambo kya Katonda yettabaaza eri ebigere byo. Kakati omusana ye mu Katonda bwe bulokozi bwaffe. Bwe mbeera n'omusana gwa Katonda mu nze, abeera bulokozi bwange, andokola. Ne bwe bubeera ekiro, ammulisiza n'endaba, mbeera sirina gwe ntya, kubanga Katonda gwe musana gwange. Agambye nti Mukama ge maanyi ag'obulamu bwange, anankankanyanga y'ani? Ye Katonda ge maanyi ag'obulamu bwange, ani anankankanya? Kyetuvudde tuva waggulu nga tugamba nti tulindirire Katonda. Yonna gye tugenda, obadde olindiridde Katonda, bw'olindirira Katonda omubeererako ddala yekka bw'ati. Tulindirira abantu ne twesiga abantu. Waliwo ebitulemesezza okuweereza Katonda mu bwesimbu, kubanga waliwo bye twagala, waliwo bye twesiga. Omuntu agamba nze singa nkolamu bwe nti awo nja kuba mpiseewo. Naye singa ovaayo bw'oti n'olindirira Katonda olunaku olwaleero, waliwo obuwanguzi. Katusome 27. Agambye 27 Lunyolero 2 agambye bw'ati, abakola obubi bwe bannumba okulya omubiri gwange, be balabe bange era abankyawa, ne beesittala ne bagwa. Abakola obubi bwe bannumba okulya omubiri gwange. Olaba nti omukozi w'obubi bw'akulumba ayagala kulya mubiri gwo, agulya atya? Taguliisa kamwa, wabula bw'aba ayagala okulya omubiri gwo akosa mutima gwo. Abakola obubi bwe bannumba okulya omubiri gwange, Dawudi ng'agamba, be balabe bange era be bankyawa. Omulabe wo akukyawa bw'aba ayagala okulya omubiri gwo, ayagala kwataakinga mutima gwo, omutima gwo kwakwata. Naye bwe mba nga nnindirira Mukama, Mukama mmulindirira n'abeera mu mwoyo gwange, omwoyo gwange ne guba mulamu, omutima gwange bwe gubeera omulamu, omulabe ne bw'ajja aba tasobola kumala kulya mubiri gwo, kubanga ne bw'ayagala okugulya, ne bw'ayagala ogusogojjogola, omwoyo gwange n'omutima gwange gusigala mulamu. Owooluganda, ekikolebwa wano kye kiriwa? Ekikolebwa kwe kulaba nga omuntu ono ow'omunda, omutima gwo gukuume. Omulabe ne bw'ajja okwagala okulya tajja kusobola, kubanga omutima gwo gukuumye. Soma Engero 4:23 nti kuuma omutima gwo, kubanga omwo mwe muva ensolo ez'obulamu. Obulamu bwonna buli mu mutima gwaffe. Kyova olaba kiki kye neetaaga? Neetaaga kulindirira Katonda, neetaaga Mukama mu biro ebyakabi. Lindirira Mukama naye anaakituukiriza. Mu kulaba ennaku agambye mu Zabbuli 5:15 nti kale mukoowoolenga ku lunaku olw'okulaba ennaku, naye anaakuddangamu n'akuwulira naawe onoomugulumiza. Lindirira Mukama ogume omwoyo. Kale ddamu amaanyi ogume omwoyo gwo. Era bw'osoma
neweyongera newankubadde ng'ejje lisiisidde okunwanyisa omutima gwange teguutyenga. Lwaki ejje bwe lisiisira okulwanyisa omutima gwo gwe gutaatye? Wano omusajja atugumya nti omutima gwo tegukola ki? Teguutyenga. Ekitegeeza abooluganda nti tukole ku mitima gyaffe, tukole ku mmeeme zaffe, tukuume emitima gyaffe, tugiriise bulungi. Liisa omutima gwo n'ekigambo kya Katonda.